abali makomera era agambye nti lwaki tewafulumya ababaka wenda twalira obukulembeze buno Parliament twali twagiddamu dda fatu waliwo abaali beebuuza naye kakati twafuluma ate nitumala nituddayo nga tetupulanize bulungi tugenda kikwasaganya tutya naki naye twali twaddayo dda so nga Parliament egenda mu maaso ffe ne tugamba nti weewaawo tujja sigala nga twogera ku nsonga eno ku fulo ya Parliament nga bwe muzze muwulira naye ne tugamba tetwagala ekomaawo netugenda ne mu kkooti twatwala omusango mu kkooti ku lwa famiri z'abannaffe bano nga tugamba twagala kkooti eteeka akazito ku gavumenti ewe embalirire y'abantu bano ewe accountability abantu bano gavumenti ebavunaanyizibwako baluwa of course ekyatujja enviiri ku mutwe kkooti yagamba nti kaakati abantu bano temutuwadde bujulizi bumala nti okulaga nti abantu bano baabuzibwawo ne tugamba omulamuzi ono abadde atya tukuleetedde famire zaabwe ziizino abaana baabano national ID zaabwe ziizino ekikulaga nti baali bantu baaliwo tetukijingirira bujingirizi ID gavumenti yazibawa abantu bano oyagala tukole ki ekirala naye twagamba nti tugenda kwapiiringa ensonga eno kubanga tetukkiriziganya na mulamuzi ono kye yasalawo kubanga tukoze buli kimu abantu bano bawambibwa n'abaliwo nga babatwala bonna boogedde kati bw'ogamba nti tetuwadde bujulizi bumala okulaga nti abantu bano bawambibwa oba babuzibwawo ki ekirala kyoyagala tuleete wali badde oteeka akazito ku gavumenti ew'embalirire y'abantu bano beyawazi national ID baafa baziikibwawa bwe baba baafa baliwa bwegamba nti nga bwe mwawulira abamu nti abo babatwala e Canada naki baafulumirawa bayita ku zibooda mutulage bwe baafulumira so ensonga zino zonna tukyazigoberera nga bwe tukyalina n'ezifamire muze mutulaba nga tukola ennyimbe okusaba either ku kitebe kyaffe nga NUP abantu bano gye babeera bino byonna tubikola okulaba nti ensonga eno tusigala tugiteekako tooki ereme kusirika baagala tusirike biggweeraawo nedda buli mukisa gwe tubeera nagwo tujja kukozesa okwogera ku nsonga zino waliwo ayogedde ku collaboration lumu bill n'ebirala era kankigatte neyagambye nti ababaka booli nabo nga batono sookera ddala eno shadow cabinet yaffe terimu abayitirivu n'abatalina byakola ng'eya M7 yaffe yabatonotono tulaga nti tusobola okukola emirimu nga cabinet nga tetuli bayitirivu nnyo naye n'ekirala nze kyenneebaliza Katonda nti newankubadde natwala obukulembeze nga opposition erimu emiwaatwa mingi okuviira ddala ku bitebe byaffe aba UPC nze nali ndudde okubalaba mu zi meeting zaffe ezimu naye kati nkubiriza opposition caucus meetings nga Honorable Jimmy Akena waali n'abalala aba DP balina ebizibu byabwe ku kitebe kyabwe era nabo tubeera nabo mu meeting zaffe aba FDC tulina abannajjanankumbi nga Honorable Anna Adeke tulina n'abe Katonga nga Honorable Semuju n'abalala tubeera nabo mu zi meetings ezimu ekyo nze kimpa essanyu nti newankubadde tulina obutakkanya bungi naye tugamba tusinkane era mu zi meeting ne tuzibeeramu kye nali ndudde okulaba kuba nali ndudde okulaba abantu abamu mu meeting zaffe naye babeeramu newankubadde yes tulina obutakkanya ku nsonga ezimu naye nanga bwe nagambye nti yes mujja kubeeramu abamu babagamba nti Ssennyonyi oyo yatwala obukulembeze nga mwana muto tetubeerangako na leader of opposition ali ku myaka egyo 37 nedda ku lwaki ne tubeera leader of opposition nga kyekisanja kyekisoose mu Parliament kibangawo ku bannaffe ababaddewo mu ofiisi eno naye munnanga omutonzi waffe yasalawo ku nsonga zino kaakati bannaffe abamu bo nga bagamba nti naali badde nze ekifo kyali kibadde kyange kati oyo ojja kuyita meeting tajja kujja agamba nti ffe mwatujja mu ntebe mwatusuuza ekifo nabo tebajja kujja naye mujja bawulira eyo nga bemulugunya abo bye basalawo bye bakola bikyamu era tebitegerekeka jangu muzi meeting otuwambagezeko amasukkulumu ennyo tugawulirize naye kati toze muzi meeting zaffe naye oli eyo wemulugunya bye basalawo bikyamu naki bw'oba osazeewo butajja muzi meeting sirikira ddala yes ababaka oluusi abatawogera nnyo oba muzi komiti naki kyekiri kye nayogeddeko abapya ne basiniya naddala basiniya boosuubira okwogera ku nsonga ezimu nabo basirifu ku lwabiri bye nayogeddeko okutiisibwatiisibwa kungi wano ku Parliament obwesimbu butono sente ziyitingana mpitirivu naye nga ababaka ate bamanyi ekyokukola naye tekikolebwa
ensonga ey'amateeka g'ebyokulonda mutera otubuuza nti kakati electoral reforms gati muzitaddeeko sira banaye tubeere bamazima tubeere serious tubeere bantu bakulu ekizibu Uganda kyerina si mateeka kubanga n'amateeka ge tulina singa gagobererwa eggwanga lyaffe lyali badde bulungi. Waliwo etteeka erikiriza okubba oba obbye sente oba obba kalulu, waliwo etteeka eriga nti kakati wamba abo batakuwagira obasibe olwokubanga baba badde t-shirt ez'omuntu omulala oba ki. Amateeka gali clear naye tegagobererwa. Kyovudde omulamuzi ayinza okuba order ne gavumenti nega titujja gigoberera eyo. So kati obuzibu bwe tulina butagoberera mateeka. So kati kyekizibu kye tulina okugonjoola. Tukigonjoola ng'ogamba nti kakati tulongoosimu amateeka tukole amendments oba ne reforms. Obuzibu si mateeka kubanga ne bw'onooga gatereeza otya gano agaliwo already ge batagala kugoberera ne bw'onooleeta amateeka amapya era nago tebajja gagoberera. Kati tulina okutegeera obuzibu buliwa ng'abantu abakulu tukole ebintu ebijja mu buntu bukulu bwaffe. Waliwo yabuuza ku kya Honorable Segirinya obuzibu bwe bwabadde. Honorable Segirinya abadde mubaka nga wa NUP nga mubaka ku ludda oluwabula gavumenti lw'enkulembera. Palamenti ng'emusiibula mu kitiibwa kye waliwo ebintu byalikoze, ebintu eby'ekisajja kikulu eby'amagezi mu kulaba okwange. Bagenda ne bateekawo komiti ya muntu omu, one man committee, okuluutu ekintu bwe kityo. Nze abadde amukulembera mu palamenti nga sibimanyiko na bigenda maaso oba waliwo kakiiko oba ki. Lwaki oba nange tunyaniriza ne tuteesa ku nsonga zikuba nze mbadde mukulembera mu palamenti. Ekibiina kye kyabaddemu nga NUP kyabadde ayagala ennyo era yalama n'okulamba bamisajja batu ng'amanyi anaatera okugenda. Njagala bikolewo ebiti ekibiina kyange bwe kiti mukulembeze wange byonna byonna. Lwaki tewayitayo kale ku mukulembeze omu okuva ku kitebe ekya NUP abeere kakiiko family? Kuba family nayo baali bagiwa orders just mukole kino omutakikole tetujja bawa ssente okuva wano mu palamenti oba ki oba ki. Nedda nabo batuule ku mmeeza ffenna tubeerewo tuteesize omukolo guno ogusiibula munnaffe. Kyobudula ne family nayo bajawulamu ng'abamu babatiisizatiisiza bagamba naye tugende eri gye bategese, abalanga bagamba nedda ffe nga family tusazeewo okuwa ekitiibwa Segirinya kye yali ayagala tugenda sigala wano. Katulaba nti ne family nayo gyawuddemu kubanga tewabaleeta ku mmeeza ffenna tukkaanye. Lwaki tukola ebintu ebyekyana ekito bannange ne tuweebuula munnaffe bwe tutyo? Kyali kikyamu era tulongooseemukko. Ekyogaa nti otaddewo one man committee ng'ate waliwo ba stakeholders abalala Segirinya bazaayogerako abamanyikiddwa bayagala ennyo fe abadde bamukulembera mu palamenti n'awalala n'otusamba emabega ebbali. Era kyovudde olaba abantu bagamba nedda kino tujja kikkiriza. Embeera eyo teyali baddewo singa ffenna nga ba stakeholders twabeera ku mmeeza. Segirinya tumuwa ekitiibwa ekimusiibula obulungi. Weewaawo baagaana okumuwa ekitiibwa kye nga mulamu nga bwe mwalaba. Bamuyolanga omubbi w'enkoko ne bamutulugunya bamutadde mu kkomera bamumye ebbeeyiru n'agamba bannange mulamuzi nyamba ndi mulwadde. Government doctors ne basayininga ebipapula omuntu ono mumute afune obujjanjabi. Mulamuzi n'agaana okumuwa bbeeyiru. Olwamuwa bbeeyiru yali afuluma Kigo prison ne baddamu ne bamuyoola. Bamutyoboola mu bulamu bwe ne mukufa ne basalawo bamutyoboole. N'otawa kitiibwa bantu be bakulembeze banne bazaatambula nabo. Kyali kikyamu bwe buswavu obwaliwo ku nsonga eyo. Waliwo abuuziza nti family ya Honorable Segirinya era egambye nti bo balina omuntu gwe baagala aweebwe kaadi ya NUP. Ffe ng'ekibiina kuba nze nkyogerera tulina emitendera gye tuyitamu omuntu okufuuka flag bearer waffe era ne Honorable Segirinya gyemitendera gye gimu gye yayitamu gye tujja okugoberera okufuna anadda mu bigere bya Honorable Segirinya. Wali yabuuziza nti lwaki otuyise by'ozookola ne banno tuze tubiraba, lwaki otuyise okubitubuulira? Kirimu sitaani ne tujja ne tuwayamuko ku nsonga zino ne tubabuulira kuba kakati tuwezezza omwaka tulinga abacelebratinga birthday. Kakati lwaki mutulemesa okucelebratinga birthday ne tubajjukiza? Omanyi muli bakujjukiza mmwe kye tuliko okubajjukiza. Juma yabuuziza ku yes political prisoners ne ba stakeholders abalala nga bwe ngambye nti yes nga bwe tugenda mu kooti naki naye twagamba ne ba stakeholders abalala nabo katubeegatteko. Twagenda shooting nga nakayingira mu ofiisi ne bannange
ne tusisinkana Interreligious Council ne tuwayamuko ne bakulembeze bannaffe mu ddiini tubasaba namwe mwogere ku nsonga zino kubanga ffe bannabyabufuzi bwe tuzoogera kubagamba byabufuzi just era njagala kwebaza bannaddiini abamu kubawulira mu ekereziya mu makanisa mu mizikiti nga boogera ku Fugabbi nga boogera ku Bulyake nga boogera ku tulugunya abantu abaawambibwa tubeebaza kiba kyanjawulo nnyo ng'amaloboozi gaabwe gegatiddwa ku gaffe. Yes, namayo yabuuziza goals zaffe twasetinga nakyogeddeko kyetwatandika nga tukola. Finally ensonga ya coffee bill era nga amateeka amalala kyenjagala okubiriza omulanga bannansi nti tupinge interest mbigenda maaso era kize kibeerawo nga mubalaba bwe twogera ku nsonga ezimu nga bavaayo nga beekalakaasa naki abantu abeetaba mu nsonga ez'emmwanyi bali obukadde obusoba mu 12 bannayuganda tubagamba nti luno olutalo lwaffe nammwe okusingira ddala lwammwe ffenna twetabe mu nsonga zino akalulu kasembedde abababbako ebyammwe mubagobe kubanga bajja kukozesa olukujjukujju bakozese ssente bakozese okutiisatiisa mwalaba bajjako amataala nga tuteesa ku nsonga eno bannamawuli ne babagoba abayaaye ba SFC ne bayingira ne batandika okuba ababaka nakinaki babikozesa byonna naye mulina amaanyi nga bannansi mugakozese okulaba nti mwerwanako mwebale nnyo basebo ne